Mirimu ki Josephine gy'obadde okola kusinziira ku muntu asulaba emboozi eno gye watugamba emirimu egyo gy'okola? Okukunganya ebicupa. Obucupa obukunganya nga bwakinga mwagala mufunemu ssente ezaki? Za kupangisa nyumba neza kufunamu kyakulya. Enyumba Ana ayagala kusoma kutandika P6 kuda P7 mpaka last wayagalira. Wano waliwo omuceere. Zino omuceere ziri kilo 10 ne mama gulinga ngo naze ddanga complaininga nti balinganga akatawera 10 ne kawera. Buno obuwunga nazo zino ziri kilo 10. Zizo. Muno mulimu ebintu ebirala ebitinitini. Mugendere gye munoonyeza ebintu nga mwetaaga at least okubanga mufuna eddagala ly'amannyo liiryo types ez'enjawulo tewabaawo okwekwasa. So liiryo kale wena ndaba musajja nga yagala kumumanyira nze ndeeta wala ebipapula ne bamusiba ate bamusiba n'ebisumuzo nyagala babisuuli. airtime yo ne transport agenda labo waba amasannyalaze ekazire katono kazira mu liiso. Nakira change. Kale kati tulabika nga ababasiibudde. Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza. Tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde. Kati nno gwe yeetaaza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune ate era naawe ateekateeka okugenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe. Kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri tukubire ku ssimu noti 7 noti 6 94 729 oba noti 78 29 52 150. Kale nze Sonko Muhammad twongera okubanirizaako omukutuguluta nti kwe tuli nako ntono nnyo emabega twaliko wano nga tuzze okukyalira ku famire ya Nagasha then waliwo ne sister wange ono Josephine linnya ntero lyerabira mu mbeera ey'enjawulo ebisinga obungi mubimanyi nga bwe tujja twabikola twakola story yasooka nga tuhidinze face y'omuntu ey'omuwala natwa story yasooka but the version of the story gye nali nsuubira si gye nafuna ne ngamba kati mu exposing a face oluusi tukikola tuba twagala kuswaza oba kujeja oba kukola ki omuntu naye ebiseera ebisinga obungi nkyegendereza oluusi lwe tukola story nga tulaze face ya muntu oluusi obwesigwa mmwe gye muli abeeyi abatulaba naffe abali eno bukendeera olumu ne kituforcinga okuba nga tujjayo face Sonko munnamawulire yagasoma era li experienced ebintu mbyenkola mbitegeera n'ebimu tugenda okujja okukikola oluusi tekiba mu nsobi comments nyingi ezazze ez'abantu betuyinza kuyitamu omu n'omu nga basinga obungi munenya
at least wali badde olaga face ya maama omwana n'omuleka. Sonko biki by'obuuzo maama ng'omwana nga waali muwulira biwulire era muyinza ga lwaki omubuuza alina byaddamu nga omwana waali nga mbibuuza maama naye kambyogere openly ebisinga obungi abadde alaba na birabe temwalabamu emboozi eyasooka oba abalabe eyasooka mwalabye ey'okubiri nga mulaba face y'omuntu mwadde mulowooza ono omuntu mupya si gwe gwasooka. Emirimu egikolera side eno maama gyakola gyejo openly tubyogera n'omwana abimanyi n'ebimu abadde abiraba. Naye twabagamba nti omwana oluusi abadde nga afuna okusoomoozebwa okusinziira ku bantu abangamba okujja okukola emboozi eno ne bangamba omuntu ayinza okujja nga azze kulaba maama naye maama n'abeera nga tali steady wadde yagamba aba steady 24/7 then customer abazze ate n'agamba waliwo ate ekyana kyendabyewo mwana muto wa myaka 12 nawankubadde mugimu abamu awakanya emyaka giri 12 Sonko okendeeza emyaka gy'abantu muneesige kyembamba wadde kiba kyekyo. Right about now tukomyewo omulundi ogwokubiri budde bwa kawungeezi ddala tukomyewo kukyala wano weewaka nga bw'oyinza okugenza okuba ate ng'olaba twasemba okukola emboozi wano nga wano weewaka wa Nagasha wabeera ne baana ba babiri okuli omulenzi n'omuwala twabasanga bafuluma bagenda gye bagenda okweyiyiza okunoonya obucupa balabe nga ate embeera oba obulamu bubaawo. Josephine wuno nabasaba abeere sister wange mu ngeri emu oba endala. Josephine olina emyaka emeka? 12 gye myaka 12 abamu bagamba Josephine nga tumulaba nga oyemeka 17 and so on. Gye myaka egyo emituufu. Ofuna bakalite nene. Okay, so Josephine tusaba abeere sister waffe. Mirimu ki Josephine gy'obadde okola kusinziira ku muntu asulaba emboozi eno gye watugamba emirimu egyo gy'okola? Okukunganya ebicupa. Obucupa obukunganya nga bwaki nga mwagala mufunemu ssente ezaki? Za kupangisa nyumba neza kufunamu kyakulya. Ennyumba yammwe yeruwa omubeera? Yeno wanene no gye bagudde. Then n'okufuna ebyokulya. Leero tewagenze kukola kukunganya bucupa nsanze olinga nga abadde yeebase? Badde nyoza. Tofunye nnyo kifaananyi kya lwalaiti obadde okola otya? Badde nyoza. Leero tewagenze kukola? Buli bwe twasembayo okulaba obucupa mwabutunda twagala kulaba muguzi tafuna muguzi mwabutunda? Leero ennaku z'omwezi ziri 27 yo yabadde boxing day Christmas nze ndi musiraamu sigikuza negwe ogikuza Christmas wagiyiseemu otya? Bulungi. Walidde ki ku Christmas? Twalidde ennyama. Ennyama? Mwafumbye ennyama ewaka wano? Twafumbye half. Mwafumbye anti la half naye ebeera nnyama. Nsaba ogezeeko okwogera gezaako kubeera audible nga oyogera like ngero nnyonnyola ddala Oluganda bangamba tolumanyi nnyo negezaako kwogera ky'osobola. Wafumbye ennyama naki? N'ebitooke mwabifumbye? Oyo yawulidde nga ogamba ebitooke n'agamba ebitooke bulijjo babifumba. Ebitooke ge matooke ne lwakuba gokyogera mu Lunyankole si ekyo? Okay. Kale yasobodde okulya tewalidde ku nkoko? Tewalidde enkoko? Lwaki ndabawo enkoko? Ya neighbor yakulemye gwe bakwata? Yabendi. So tewalidde ku nkoko Christmas? Ate olwozina enkoko ezibeera ku kkubo. Wali oziriddeko? By the way neerabidde kayidde olaba emotoka eyo kino kisumuzo bw'okifumitamu noza bw'oti emabega ejja kola pyu ejja nga ekuba ejja kweggula then wamala kujja ebejja mu kizeemu era okinyonde maaso ejja kola pyu wamala kola pyu okwatako nga tonnaba kuvaawo olabe nga yeggadde waliwo kana akantu akali makati wano wakalabika ensika waliwo sente eziriwo like zonna ozireete. Kale so tuli ne sister wange ono Joseph ntugeza kulaba omenga sure nti ogala okwatawo enzigi nga zeggadde. Tuli ne sister wange Josephine okusoma olina plan kyeddayo kusomera okusoma? Badde njagala ngende. Naye ki ekiganye? Oba wagamba ogenda P7 ate P7 batugambye balina tandika kusoma January awo nnaku z'omwezi 20. Sirina sente. Tolina sente? Naye ng'okusoma ko owulira okwagala? Tewagala gambe nti okwagala waveeyo omuntu ayagala okuyambako ate omala ogambe sikyayagala? Nyagala. Oyagala osome otuuke mu kibiina ki Josephine? Wankomye wentuuka. Okomye wootuuka? Wankomye wentuuka. Okomye wootuuka? Wona aba okomye ekyogeza kutegeeza? Bwemba nga waliwo omuntu alina ssente nagala Josephine njagala asoma amale P7 atandike senior 1 mpaka senior 6 agende ku university onaakisobola? Onaasobola ddala?
toli ebigambo bintu kujuze tuga Josephine ate kusomero yaddukayo abamu bagenda kusomero ne baddukayo tisobola wali osomeko ekisulo nga osulayo kusomero bagiyita boarding section wali gibaddemuko togiberanga muko badde ng'osomadde ne P7 lozona agisobola oba wetufuna omuntu akuyambako ozoba kuzeyo mu P6 ogimayize bunjo oyingire P7 oba kyekigezaako totegere kyenkubuuziza ntegedde malirize some P6 male ne P7 paka anti P6 wagiyisa oyagala ogende mu P7 oba P6 osooka ogiddemu sooka ngiddemu oyagala sooka ogiddemu togyekakasa so oyagala 2:14 2:24 osome P6 ogimayize then ogende mu P7 singa obusobozi bubanga buzze mbadde manyi ojaga abampa interview singa ngiyita nga sobola P7 ngende lumu mu P7 nyagala ngiddemu P6 togyekakasa okay kale tugenda joininga wali mami tuyinawo ne Auntie Rita tulabe nga tusobola kubanga twogeramuuko mpola mpola tulabe katuba joininge wane no ntudde ntya weyengereko woti weyengereko mami woti side zeno tuleko ko wali makati kati wali Auntie Rita jangu Josephine otule side wali tula wali side wane no Rita yeyongereko okay no bona abo mulaba bulungi necho kolojageza kulaba ngo moving kamera kifaananyi kitukubyemu kyensinga okumanya program tugikoze budde bwa kawungeezi ddala bida tuyiriba tulina nankabirwa mu ddwaliro nankabirwa banene ebikyali bibi baamuzizaayo olubuto olumuli bubi baamulongoosa bulongoosa naye tusabe Allah abeerenga amuteeramu obwangu osibye otya mami leero bulungi sebo tugeza kola ng'osembeza tufune fenga biri close obulamu buli butya bulungi nnyo obulamu bulungi obadde weebase nakavaayo kwebaka kati mu buliri mbadde njogeramu ne sister wange Josephine singa tufuna omuntu ayinza okusobola okusomesa Josephine nga yagala abeere mu kisulo akayomenga holiday akolabeko bamusomesa agambi P6 agala agiddemu bwe bamuwa interview ne bigaana kinaasoboka ku side yo kijasoboka omwana ayagala kusoma kutandika P6 kuda P7 mpaka last wayagalira asome okay so abantu bafe abatulaba tubeebaza tulina abalabi abatulaba nenga temwagala baagera mannya naye tukola emboozi ezimu ng'ebibuuzo tubibuuza on behalf of you depending kyemba mwatugambye mami talina buzibu Josephine esomero naye bana bamutaddemu n'asoma ekisulo ajja kujanga mami amulabe holiday ne mami ajja kuvanga wana agenda labe ku Josephine esomero gy'anaaba asomera embeera etambule si bwe kiri okay mbadde ya eno mwana wange mulaba inako obuzibu wanamala budde nga tandabako tafuula tabeera bulungi nnyo alina obba nga akulabalabako andabalabako nnyo nandabalabako mama lyatya ali mu mbeera ki ng'amanyi wekiri wamma mami omwagala nnyo mwagala naye sikugamba nti ati yogera nnyo omwagala neki mwagala naye sikugamba buli dakiika bwemba nga nsoma naye mu kisulo nja nemulabako nemala nendayo okay kyekyo ajja kubanga ajja kulabeko nga nawe ogenda kusomero n'omulabako singa siri sure naye nsaba Katonda ali wamu naffe kijja kusoboka yes waliwo omukyala bamuyita Dr. Kulusuumu Muzaata Nabunyagu Misiri omumanyi tomumanyi ye gyali naye yakutumidde ayagala nnyo abawala awolo kyayita girl child abaana abawala abaagala nnyo Auntie Rita omukyalo ono gwe tuli naye bamuyita Rita obulamu buli butya mukwano obulamu gye buli ssebo webali kwasa mutya tutambuza embeera webali kwasaganya abantu kale ssebo naffe tubasanyukidde mwebala okujja ate nate okukomawo omulundi omulala okutulambulako Auntie Rita ono nakola ne program era tukyagenda mu maaso naye leero tuli ku kya side en tugenda kukoma twongere okukola naye yali musati ya ready ali wano kireka kumpi ne Lerwe omukyala akulira abakyala nga baba abakyala ye business babayita abakyala banekolera jange omukyalo ono yatuconnectinga ku mukyalo ono nga ine embeera gyalaba etagenda bulungi nga bwe twabyogera saagala biddamu nnyo n'agamba luwo omwana we gwayina muwala ate ali mu time eri dangerous nti omwana omuwala alinga abamanyire omwana nakubako ekisajja omusajja yali wamusanga akola ki
kyasooka ne kifuka kumpi Yajja n'asooka afuka. n'ennyumba yange abaana ne bakitunulira bajja ne bangamba ng'ono omusajja twamulabye obusolo kati nimaliza nekola ki nensirikira kubanga tukyajjawo tukyafumba essaawa kyekyo kiri ku mulyango kingamba ngo njagala mwana wo nakikuba empi toyagala bazanyira ku mwana musagala gwe njagala mwana wo ako kamanyi mbadde njagala kujjayo omusonka nkisale yajjanga yeetaga kwetaasa mu mbeera yaffe eri endala n'agamba naye saagala gwe ndabye omwana wo gwe njagala ekitegeeza nagasha engeri gyoyagalamu omwana oli ne wajja nga akuwa ssente omuwa omwana tokkiriza nze nkusalako obulago nengutwala omute ku poliisi immediately obusongo obungi okay mukyala Rita tulina abantu ba Rita omanyi omukulembeze omulungi ageza kulaba nti asakira abantu be kyamukomeze omulungi waba alaba embeera ebetambula agikwatako bano baana bakyambe bolaba bano bonna babandongoosamu kati bwoba omanyira nko mwana wange nze nkusalako obulago bwe oyagala kumanyira kale katonge tubuuze ku mukyala Rita naye nga embeera eri etya mu bantu embeera ya bwavu nnyo ate no Christmas yo tetugirabangako bakasoma tebalabise mu bantu bakasitoma tebalabise mukama yatukubye ekire ky'enkuba sinzigu naye enkuba yazanya yatonye emisana era yatukubye empewo oba okuba emisana kunaku nkulu baba bakola kati yatukubye empewo nga y'amaanyi bakasitoma abalitambudde ne batatambula ate ne poliisi neyitamu nokulwa Christmas wedda bayitayita nga bakanga bakasitoma nga babayitamu kale n'olwekyo tewafunise makulu tegeeza abaana abakyala awo badibizza tugamba okutwaliza ewa mbidiba nabyo byadibye kale bwe twali tuli wano obumu ku muwala wa Nagasha Josephine atwijjuke lyerinnya bwe lityo anyijukire Josephine anyijukire Josephine eriyo lyennyini so Josephine ebimu banoonya ku byokulya twasemba kola no program Christmas yali yankeera nze ndi musiraamu bosi basiraamu naye nga emmere tewaali bulungi Kanungu MP wa Kanungu MP wa Kanungu lwaki tatulaba najja nateekawo embeera MP we Kanungu bwe bamuyita erinnya lye ebyaddala muyite mu Lunyankole omugambe MP nondi eno wa NRM ndabo yambadde nakayera bamugamba bamuyita Josephine Kasa Josephine Kathe kale kati sebimu ku mwana omwala byeyogerako ono Madam Josephine yayogera ku byokulya so tulina omulabi waffe asinzira German tayagala mwogera linnya manya tugesigaliza by the way waliwo abantu abamugola banga ayambye ku muntu nga teetagana kumwogerako ne akola ku lwa Katonda nagamba Sonko sina nnyo n'abaana bangi bempeerera n'abalala naye ndabye emboozi y'omwana omwala oyo nenkwatako ate tukulaba gwe tukwesiga so n'abaka kasente ke yampeereza katonotono nangamba soko genda omukyalire afune ku byokulya bibiri nga at least bimubeeza so then nekira tulabe ebyokusoma tuyinza bikwasaganya tutya oba tuyinza okukwatagana era nina omukyalo omulala ogonna mu connectinze ko bali mu kwogera bana banga bamaliriza then bagenda kubanga abangamba nekimanyi mbanga tinyo bagenda processing ebintu ebimu tulabe nti Josephine oba atandikira mu kyamukaaga yongere mu maaso atandike mu kyomusanvu bikyali mu kuteeza tunaba kubikakasa n'abantu benjogera nako abantu bange embesiga nti bigenda kutuka so kitukoze tukiddeko ku dduuka ntuletaayeko ku byokulya Madam Rita nga twagala tubikwase Josephine ne mami we waliwo n'oli omulenzi we bamulaba waali bamulowoozaako mami naye kuba akamere bwe kajja Josephine tagenda kalya yeka mama alina okulyako n'oli then obulamu ne butambula Dera nnyo gamba abantu akatinika tuba tukoze tukakozese bulungi olw'ensonga tuyinza obutaddamu kafuna naye kayinza tutuyambako ne kabako ekatukyusa n'ekirala bakwegayiridde Josephine yongera okumukuuma ennyo ndozadde babulako obuzi kumpa sente bangambe gulayo n'effumu oliteekaawo maama amukuume bulungi naye mbagamba waliyo Aunt Rita embeera gye yayitamu Josephine ezo bbanga gyabadde asemberere that's why Aunt Rita ono banaye akulira abakyala bannakolera jange naye yayita mu mbeera enzibu n'abaana ne baganda be so that's why yafudde n'obulumi n'agamba Sonko genda okole story ku mwana we tulabe kye tuyinza okuba nga tuyambako so wano waliwo omuceere zino omuceere ziri kilo 10 naye maama bulinga ngo
naze danga complaininga ndi balinganga akatawera 10 ne kawera buno buwunga nazo zino ziri kilo 10 zizo muno mulimu ebintu ebirala ebitinitini mugendere gye munoonyeza ebintu nga mwetaaga at least okubanga mufuna okuwozaako n'okunaaba kaniso ono butto wuuyo ebijanjaalo mulimu obuveera bw'ebijanjaalo bibi n'ekijanjaalo kya Nambaale ono sukaali seyaka sukaali omunnyo tuleete ddala mupime kilo namba ebijanjaalo bino nabyo bikyalimu ebirala so obunzaali asimati obunzaali buno weebuli amajaani sukaali yalabisa n'amajaani agaago nago weegali nago tuyiseemu nago gaagano gaweerako eddagala ly'amannyo liiryo types ez'enjawulo tewabaawo okwekwasa so liiryo kale kyekyo tusobodde okufunako somehow okusinga before kwebaza nze waliwo Madamu Rita oyo Madamu Rita ono tulina engeri gye twakwataganamu naye mpola mpola n'abaagaliza era nagasha mu bantu Rita be yasooka okwagaliza bonna n'abalala abaagaliza naye olw'omwana Josephine mwalina ekyensusso omwana ali mu time ey'amatigga so kwe kujja gwino singa okwebaza ennyo nze abanneebazizza bangi ne bw'obanga essaala tuziwerekereza omuntu alina kyaba atuwadde alhamdulillah oyinza abantu bagambayo kimukwano bannange nawulira essanyu ng'olina abantu b'osakidde ekintu olw'essanyu eringi mukulu Sonko tweyanzeege wabula mwenna abalabi abatulaba eno gye tuli bannange tubeebaza tweyanzeege kubanga omukyalo ono n'abaana bano tali mu mbeera nnungi ate kati ensi we yatuuka tetukyalina makulu nti tulina ssente eziri awo twalibadde tetujja gye muli kukuba mulanga twalibadde twemalirira naye olw'ebizibu ebiteebereka naffe tetulina busobozi wabula tweyanzizza omukulu oyo ali e Germany Mukama yaba akuwa ekisingawo kubanga ffe tetulina kyakkuwa abula mu mutonzi yekka akwongereremu emikisa ne twebaza Dr. Kulusumu pulaani yonna gy'ayiiya era gy'atetenkanya Omukama amugabirire ayongereko tulabe ng'omwana ono agenda kusomera ave mu mbeera eno kubanga kati n'enzigotta we tuli enzikiza yakutte dda naye omwana ono abeerayo ng'ate nnyina taliiyo abantu abayita nga batambula baba bamulaba amaaso bamutaddeko eriiso ate ng'ali mu kifo we batundira ate Josephine naye mwebaza obukugu n'obuvumu bw'ayina okulaba ng'alwanagana n'abantu abatali omu babiri alina abalwanaganako nabo era alwanagana n'abasajja okulaba nga bamwegomba asagala kubanga olaba n'abawuliriza bagambye omwana oyo Sonko omuwadde emyaka egyo nti tagiina ate nga ddala kituufu Josephine emyaka gy'alimu n'emyaka 14 abamu balowooza wa 15 plus kubanga mugimu ate mwana yanywa amata mushagazi musheshe bwe bamulaba balowooza mukazi mukulu naye nga mwana muto bannange n'olwekyo mukulu Sonko naawe tukwebaza webale tusakira webale bbawa kyakulya kati n'olwekyo enkya bajja kutandika okugenda balonda ebiveera byabwe n'ebicupa naye ng'eno balese bataddeko ekyokulya ekiri mu lubuto tweyanziza okay otugambayo kakimukwano kyembagamba nzolera wano Josephine wange namuzaala 12 12 Josephine wange oyo woolaba wene ndaba musajja nga yagala kumumanyira nze ndeeta wala ebipapula ne bamusiba ate bamusiba n'ebisumuzo nyagala babisuuli bamutole mu kkomera nje saagala bamumanyire mbanga nze mwana wange omulaba mwagala nnyo bulamu bwange bwonna buli kuba omwana wange na Brighton baajaabo bali babiri tonalowooza mu bazzaako ekyo nsooka kukirindamu kubanga omusajja yabanzaalamu naye takyaliwo ate nasooka kulindirira sirabangako omusajja amufaanana
Okay. So bebazeeko abantu baffe batulaba nti bebale kulaba mboozi yo. Mwebale nnyo. Mwebalire ddala. Okay, Josephine, baako kyotugamba. Nange neyanzege. Kubanga ebintu bye bankoledde ebintu birungi. Ebintu bye bankoledde ebintu birungi nange neyanzege. Brighton ni gy'oli? Olina kyotugamba? Tugambe tulabe. Neyanziza. Okutya bikwate bano beboogera neyanza bamuyita Brighton eyo mulenzi mwannyina woono ekiviri kyono nga kiringa ekyaba kyayina ekiviri bonna we bali nezoolirwa yansokako ekiviri ndaba kiringanga okikolamu ekiviri ekyo naawe ezizo nazo bwezityo bweziri kizengeza muwala wange kitaawe namusanga galinga omuyindi naye nga nensanga nga ndi bwenti amanye siba enviiri yakusiba enviiri enviiri waziyigira wate Josephine nasigira waka nayigira ku anti ngasiba abalala nawe noyiga so amande wakagondooza mugayina amanda muyinayeko kumanda buli kimu ki ekitali ebikozesebwa wakanga wande biriwo bino gye bitaliiko buli kimu weekiri amasanyalaze mu nnyumba mwegali amasanyalaze bagatugobako lwaki waya yakutuka oba balijjayo naye baba wano kikali kino kiringamu abayaayi waya yakutuka ani abawa amasanyalaze onati Josephine ali wali kumpi naye twagasasula twagamalayo anti Rita basigala babanja bimeka tibatubanja wadde gabadde nga twagasasula nibagasalawo mangu nga tibatu Rita abayambe ko kajogo bajja ku makando Sanyaze mugajjawani ansanyalaze oli musajja nga wamwali wange banimitani kati mukoyesa kando muko makando awo tulo tunakutwala ngoli mu kyaliko n'omuliro kubanga wembanga mukoyesa kando bonabangubira tibasangako n'omuliro mujja koyesa kando mwebake ekone kuba ku kugundi ku kateni kuba nyumba ya kibaawo uzateekwate olwekyo mukulu Sonko tugenda gendayo tulabe ow'amasanyalaze twogere naye ajjaga bateeremu okay ndoza teri kiba kigaana mbokyeyooko wano waliwo balance gwensigazaawo waliwo balance anti Rita airtime yo ne transport agenda labo waba amasanyalaze ekazira katono kazira mu liiso zino okubanga si za change zali badde za change Brighton yogurt okyamnywa kocheza yogurt endala okolotya kiweta ato kyalina kyogamba okay Josephine ezizo bwe tuzikukozesa maama ozikola otya ozitereka nga gwe omuntu olina muchenji w'omutwalo nina badde ninamu omutwalo waneero nene ninamu omutwalo kanso nakira change soka nawo Christmas yiyo ya 2024 enkadde yayiseewo nade ninamuko wano sente zange ndaleeza change omutwalo kale kati tulabikanga aba basiibudde katuddeyo waffe bweyogerere kale twongere bajukiza ntukola airport pickups mu mbeera yonna bweyogerera okumpi bw'obanga okoma wano mu Uganda you can contact us tukutambuza okuva ku kisaawe Entebbe paka wakuba ku mulyango Betty's Touch and Beauty Studio basange babuluba ku nsonga y'eby'okunyirira wekwate Betty embeera ejja kubanga etambula malidadi sana tuyinza obutakolona ku lwaleero Myra Angel ali ku kamera Josephine abantu bakulowooza ko bakwagala nnyo engero okwekuuma ng'omwana wabaddewo ko ekirowoozo nti singa tuba tufunye gap Josephine osanga yali badde agenda ku check-ups ez'enjawulo ntongera okumanya obulamu bwe buyimiridde butya n'ebirala byonna kale so embeera bwetyo bweri buyimiridde sebo gyebaleko sebo nze Sonko nsaba kubuuzaako eddakiika emu manyi waliwo muyina ne security wano n'embwa zino weeziri bigenda biti eyo bongera omutukumirako Josephine waffe ono esupa ya soda yiyo wadde entono etya ye mukama kuba ndabye gwe nayiba wali eri bongera endulu yakwata omuggo bongera kuma Josephine
Josephine ono maama we wabeera taliwo ng'atambudde agenze omukulu oyo. Okay. Akacupa ka soda katini n'akazitono kazira mu maaso engeri. Akola ng'owa security ku kakiiko naye atambula n'ava eyo gy'akuuma n'asobola okujja okulaba ng'agaadinga omwana ono kubanga maama we essaawa zino gye tugenda mu maaso agenda kuba afuddewo. Maama agenda agenze wali ku bbala kuyiiya. Kale nze Sonko Muhammad wa Katonda n'ensi yange, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza. Tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde. Kati nno gwe yeetaaza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune. Ate era naawe ateekateeka ogenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe. Kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri. Tukubire ku ssimu noti 7 noti 6 9 724 oba noti 78 29 52 155.